Kale webale nnyo genda maaso n'okubanga otwegattako nze Wasswa Emmanuel nga bulijjo okutuusaako tuzze okubanjulira our new sponsor on board at the same time nga mikwano gyaffe ekisooka neebaza mwenna bankuba kye mwe mututuusaako zino businesses era nga nkuba kyeyo munnaffe yampeeza project eno nangamba emasawo gye tukole balamusiza abali eyo nje baleke emirimu gyammwe amannya gange yenze Nalumansi Eunice nga PR wa Brand Shoppers tuli bakwamu ebirungi okubira ddala mu brand nga mwaga PR tulina ebintu okuva mu Next, tulina ebintu okuva mu Guess, tulina ebintu okubira ddala mu UK products zirengera wano waggulu Bath and Body Works, tulina ebizigo ebirungi ebijjamu embalabe era nabyo okubira ddala mu brands ez'amaanyi. olina kyongambe kati nti mpulidde mu Next, Mother Care, bebaani abo? Ezo companies z'amaanyi zikola ebintu ebirungi. Kati Next bakola ngoye. Bakola engoye z'abaana ennungi ennyo nga ne woolukwatako owulya ddala n'olugoye lulungi waba cotton abeera pure cotton. Kati olugoye nga zino ngezirwa zino engoye za Next tubeerako wano ne lebo tubeerako Next era woolukwatako owulira nga cotton mulungi nnyo buno bwe tuyita nga bu sweat pants bulaba nga bulungi nnyo. Kati zino empale ziri 5 z'abaana baana bato kubira ddala mu sizes eza wansi. Tulina engoye zino ono Mother Care era ne lebo muziraba Mother Care kubira ddala mu UK ngoye nnungi nnyo zaagala onooba ozikozesezza ate nga tezifa tezifeedinga omwana asigala nalo ne muto we n'azambalamu. Tukyatambula ne Brand Shoppers n'omukyala Eunice Nabaggala Nalumansi anti mwe bamwera mubeera bafumbe. Kakati okyageza okunyonyola ku brands n'ebintu byekola wano nga mwine engoye ez'abaana zenva okulaba ez'abaana mu companies ez'enjawulo nga Mother Care tekola ngoye zokka. Mother Care ekola buli kintu kyonna eky'abaana. Kati wane mabega wange waliwo bottles, waliwo bottle warmers ekola ki? Kati zino bottle warmers zibugumya byakunywa by'abaana. Ebugumya byakulya by'abaana? Byakunywa by'abaana. Nonyonyola nka kuba nalina teruzaala. Kati bottle warmer efaanana bweti munda. Efaanana bweti. Kati zo kyokola oteekamu boto y'omwana nga mulimu chai ng'ayidde bulungi ng'ayokya oba ogenda ku traveling abana abakyala abagenda mu malwaliro n'oteekamu bulungi ebyokunywa by'omwana n'otambula n'ogenda mu ddwaliro boto nebeera ng'ekyaliwo omu n'akomawera ng'ekyaliwo omwana ne tulebamuwa byakunywa bikola ki? Biwoze. Ate obulala buno bwenda bwana. Kati waliwo kati nina akantu akafaananako we kati zino bazita dummy babuteeka ku baana oyinza obuyita orthodontic babuteeka ku baana kaŋŋambe abaana olumu obuuka buyinza okubeera nga bubaluma omwana ng'omaze omuyonsa naye ate ng'obuuka bumuluma akaaba kyokka ate maama oyagala kukola mirimu mirala. Kati ebiseera ebisinga abakyala babateekako obuntu obwo ku mimwa omwana n'abeerawo n'alowooza nti ayonka bbeere naye ng'ekyamazima tayonka bbeere kale bubayamba okukakkana nakakkana. Kati waliwo n'obuntu buno zino baziyita water teethers like kati zo abaana bano abalina abali mu kumera amannyo abato ebiseera ebisinga ebibuno biba bibasiiwa. Kati omwana agenda n'akwata ebintu ebikyafu ng'akola ki? Ayagala biruma ayagala biri ebintu ebityo. Kati gwe kyokola osobola ogifumba oba n'ogikirininga bulungi kubanga ekyo gwe mulimu gwakyo. So ojoza bulungi n'ogiteeka amazzi n'agayokya n'ogisooka n'ogibeera nga gisteaminga omala n'oteeka mu fridge ogikipinga ng'eri safe. Kati n'obakikozesa bati? Ogijjayo omwana n'ogimuwa. Kati omwana mu kifo ky'okuluma ebiti aluma akantu kano kati egonda ate temukola ki? Temulumya like temuleeta mabwa ku bibuno. So nungi nnyo naye abazadde bagyetaaga. Olinayo omwana?
Sirinayo mwana. Ebintu ngo binyonyola ng'omusajja. Nanti kati ndi mu baana kati kitegeeza ne oba toyina mwana naye wobeera ennyo mu bintu by'abaana. Ogenda n'ofuna experience eyo n'obeera nga omanyi kiki ddala omwana kye yeetaaga. Like omuntu ayinza okugamba nti brands ebintu ndaba mwina bya birungi naye birabika okuba ebyebbeeyi. Mother care, mpulira mother care. Si bya bbeeyi nnyo. Ebintu bino si bya bbeeyi nnyo naddala ku muzadde nga omwana we amwagaliza ekisinga. Kuba ffenna batukuliza mu mbeera ez'enjawulo wayinza okubeerayo omuzadde ng'agamba sikisobola naye ebintu bino bye mugamba second hand mulungi nnyo ebiseera ebisinga toyayinengayo mentality n'abazadde baffe batuguliranga engatto ng'agamba nze njagala second hand ffe tuyina kyewandiise second hand naye ate nga first hand ate nga first class kati iffe kye tubeera nakyo byebipya kati nze omuzadde angulako asobola okukwata ebintu byonna byabadde agula n'abitwala wansi n'abeera nga ye second hand gwowa wansi gw'onoonya g'ogamba sirina ssente ate nanoddamu n'okigula ate nga kumpi bbeeyi ye obirina nga bya first class naye ng'ate obitunda bbeeyi ya layisi kubanga tubyereetera ebintu bino biva mu nsi ez'enjawulo kati nga mother care brand ye UK Bungereza omanyi kitegeeza okubanga omwana wo boto gyanyweramu ye Bungereza okitegedde ayambala obugoye bwe Bungereza okitegedde kadami kayina kumwa Bungereza ndabako obusowaani buli obusowaani n'obukopo naye nabuno obusowaani buno nabwo bulungi nnyo ku baana bubeerako n'obujiiko bubeera weebuti kakati obusowaani buno abaana mwe baliira omanyi si kirungi baana batera ku masowaani ngaffe getuliirako bati kuba ajjukira omwana omuto ebintu olumu bibokya baagala okweteekako baagala okola ki ate nga surface ebeera so wide kati si bulungi nnyo naye obusowaani buno bwe bulungi obw'okuliisa abaana kati kaŋŋambe abakyala bano abakola ennyo nga tasiiba waka ebiseera ebisinga yeetaaga obuntu weebuti buno obujiiko si bwe bujiiko obwa bulijjo buno obujiiko bukyusa kkala era ne woobeera ne maidi osobola okukitegeera nti omwana wamuwa emmere eyokya otegeera otya nti obujiiko buno senga omwana omuwa emmere ng'eyokya nnyo obujiiko bukyuka kkala otyo bukyuka bwonna ne bufuuka white like surface yonna ne bufuuka white otegererawo nti omwana wange era abaana ebiseera ebisinga bakaaba kuba ayinza okaaba bamaidi abamu abatalina kisa abaana ayinza obutamusaasira n'amuwa emmere eyokya gwe nolowooza omwana akaaba kubanga muyala nnyo naye nga emmere eyokya kati kirungi n'ogula ebintu weebiti n'omanya omwana wange bamwokya omwana wange kati obujiiko buno obukozesa osobola omanya ne temperature y'omwana ne waba tamwokyeza naye wakateekamu asobola omanya nti emmere omwana agirya oba tagirya weebanga emmere omwana gy'alina okulya yeeyo akajiiko kano tekakyusa kala kasigala weekali weekati then zino ze sowaani naye ekyuka emmere ebadde yokya essowaani zo tezikyuka naye essowaani just nnungi kuba obiraba nti ebintu biri bebishi si kirungi abaana abato baagala ebintu ebibasikiriza n'okulya kubanga si buli mwana muto nti ayagala okulya abaana abato olumu tebaagala kulya olwo bazadde bimanya baweera abaana caayi mu gama ogimanyi gama zineegezi zaffe ebikomo ebinene ebyakwokya ebyo tebisikiriza abaana kunywa omwana ne waabanywa abeera kulwana akola ntya naye kyova olaba olumu abaana abava mu bibuga abaana b'omu byalo bagenda ne babatunulira ng'alinga nga ye atakyalina mwana ng'alaba oba bali be baana kuba keeyo omwana gy'oba omuwadde kyekimu n'omuzadde ali eyo agenda okwambaza omwana w'engoye za brands shoppers okuva mu brands ez'enjawulo nga next nga mother care nga ki wona ogenda ku pate wona ogenda ku kyaki abantu bajja kutunulira abaana bo nga tebabategeera nga si ba bulijjo nga nawe ogamba banange oba akakasaati baakajjeewa oba banange akakapale baakajjeewa naye nga edduuka liririmu brand shoppers Uganda wano ekabalagala buli kimu tukirina wano ku Wasswa my YouTube channel Trust Media Uganda tukutuusaako ebyo ebisinga brands shoppers wakati wa American Embassy ne Tirupati Mazima Mall in fact eri ku kizimbe ekiriraanye Tirupati Mazima Mall abagenda ekabalagala mbanyiyo kiba kitegeeza mmwe abazadde n'abantu abasula ku lugendo wasula bagagga nnyo kinnaggalirawo tuli bagagga nnyo kitegeeze no muyenga kansanga abadde ebbunga munyonyo yonna bano
kubo lyerimu. Kati ate wange owekawo empe yakikoze atya? Owekawo empe naye ate ffe tuderivaringa ku ssente ntono ennyo oba ng'olina kyoyagadde era abami tweyongera n'okweyaza bakasitoma baffe abo abatugulako online. Batwesiga ate tetubafunangamu complaints. Kitegeeza client wange wabanga ali Saudi Arabia, mwama ali Saudi Arabia oba abali Dubai, ayagala okugulira omwana wa Kagoye e Kampala, mukaderivaringa. Akagenda ebweru? No, nga kawano. Abaana basinga bali wano. Abaana abo tubaderivaringira ddala era ennamba yaffe ngenda kubeera nga nsoma wano ennamba yaffe eya WhatsApp eri 0707 867477 0707 867477. Kati ife kyetukola ffe wotuwa ebiseera ebisinga tuli ku social media era batuyita ba brand shoppers Uganda, tuli ku Facebook, tuli ku Instagram, tuli ku Twitter. Naye kati omuzadde ali eyo kati ng'oba ali mu UAE ng'olina ekintu kyonna kyoyagala okugulira omwana wo, ne w'oba ebweru nga UK, USA, ndi sure brands zino muzimanyi. Mumanyi brands za H&M, mumanyi brands za R&B, mumanyi brands za Next. W'obeera ng'olina ekintu kyonna kyoyagala, twesige tugenda ku delivering ebintu ebyo by'omwana wo. Ffe kye tukola tukuweereza samples z'ebintu bye tulina n'osiima n'olonda ne tulonda size y'omwana oyo ne kala byonna nga w'obisiimye ne tubipaakinga bulungi mu buveera bwabo obulungi obwa mother care ne tudelivering ebyo ebintu mu kifo ekyo kyennyini. Bwe kyokola obeera ogenda tuwayo ka transport fee. Of course teri kudelivaringa byabwerere. Kimanyi. So n'olwekyo nga tugenda mu Christmas season eno, manyi mwagala gulira abaana bamwe engoye. Tugenda mu Christmas, mwagala ogulira abaana engoye, mwagala ogulira bazadde bamwe ebintu, mwagala ogulira boyfriends bamwe perfumes, ba girlfriends bamwe. Nzirabyeko wano. Perfumes wezi. So konsikireko ku perfumes ezo nga bonyonyola ndabeko. Kuba ndabo ina perfumes ez'amaanyi. Okitegedde. Waliwo buno bulinga bukoyo. Zino oils. Jeko ndayo katini. Kati zino jenkutte wano zino zibayita oil perfumes. Ziri mu measurements ezenjawulo. Waliwo oil perfumes omutono, waliwo ne oil perfumes omunene. Oil perfumes mulungi nnyo oba mwali muwuliddeko kye bagamba nti nayambadde perfume bwetu. Ekyo byo nkiwulira okwambala perfume. Nga manyi waliwo ekika ky'olugoye ekika kya perfume nga kiringa lugoye. Perfumes ennungi bazambala. Perfumes ennungi bazambala. Nkiddamu ali eyo tokozesa perfume etayambaddwa n'olowooza okozesa perfume ennungi. Perfumes era byonna tubirina kuba ne ziri tuzina nazo zi body splashes naye perfume ennungi bajambala. Kati perfume eno bajambala batya? Perfumes zino woba ogikozesa oweesigako ku mubiri, like ogyesigako ku mubiri, ekyo kye bayita okwambala olumu. Osobola waliwo abamu nga ye agikuba mu bbanga n'ayimirirawo nebeera ng'ekuyiikako. Perfumes ennungi tebazipapira. Osobola okufuwako mu bbanga n'oyimirirawo n'ekuyiikako. Kati ekyo kye bayita okwambala perfume awo ogyambadde. Ey'okwambala esooka. Eno. Waliwo kalika wadondagako wali nga tukyali back ndaga mukeyo winenge gyagikozemu n'ogyambala n'entyamu kasooka ogyambalemu ensegirabe. Zino fe tuziyita testers. Kati wano mu brand shoppers wojjawo tetukwatira perfume gye tugenda kuguza ate notandika ogikufuuyirako nedda. Perfume zaffe tubeera ne testers ze zino era mulaba kati zino ya kitundu kubanga tulina ba clients bangi batwesiga bajja n'awunyako n'agamba njagala eno. Kati perfume eno woba ogenda gikozesa waliwo abamu abakola bwati neyeekubako omuno mu ngalo n'akola bwati neyeesiiga oba omulala ayinza ofuwa bwati mu bbanga nayeteekayo bwati neeyiika kye bayita okwambala perfume. Zina njawulo ki ne zino ezaffe endala zetumanyi? Perfumes ezaffe ziri genuine nnyo kubanga ogikozesa nebeerawo nga owunya bulungi ate netwalako akaseera nga tekuweredde nga tenaba kugwa mu lugoye. Kino nakyo kyanjawulo. Which other brands of perfume do you have? Ndabaweza Abawarabu, ndabaweza ebika ebyenjawulo. Bana tukyali ne brands shoppers sikirako ku perfume endala. Bano gy'emikono gyaffe egitwegaseeko
era nga yampadde project eno mukwano gwange okuva ebweru nkuba kyeyo munnammwe. These are the achievements bankuba kyoze bafunye mukugenda ebweru okitegeera. So nangamba Emma jangu n'okola project eno abantu bawulire bye tukoze okitegedde bulungi nnyo. So bwe oyagala Emma ng'osupportinga projects zange zenkola mutuwagire mu mbeera nga muwagira ne bannaffe batusupportinga nga bana ba brands abatukuumira ku luguudo ne ba Beef Organic. So for this case we having brands alina engoye, alina perfumes, alina ebintu, alina ebizigo, men bitirivu nnyo. So wado chanaga perfume chendala? Kati so ko jijeyo ojimperezeeko wano katono wansi otyo eno yeriwa nane zino products zino bazita Bath and Body Works company bagita Bath and Body Works. Abantu abamu abali bamanyi Bath and Body Works abalala okusinga bamanyi Victoria's Secrets. Fetina Bath and Body Works eno company yamanyi in that we ba producing products zawe bakola shower gel, bakola lotion, bakola perfumes zinozo fetuzita body mists. Jidemo tutayikola kubanga ezo zibaita shower gels zetunabako netuzesiiga bwezi za amanya buli oyinza okunaba shower gel yonna no kale no gamba nanabye shower gel naye okozesa Bath and Body Works feeling ebandala oyinza okuwulira ng'oba atanabye n'owulira ng'oba aseerera naye ate w'omaliriza waliwo ekyenjawulo ky'owulira ng'okkakanye owulira okirinamu emirembe nga naawe owulira ddala buli kimu kirungi naawe. Kati eno bagiyita Little Black Party Dress. Naye nga Bath and Body Works yekikola. Naye zino perfumes nnungi nnyo bamikwano abasuubuzi naddala mu town eyo waliwo abantu uptown abatamanyi wakusanga bintu bino nga togenda linnya nnyonyi genda bwe. Tukola wholesale, tutundira ddala ku wholesale, tusuubuza engoye, tusuubuza bino perfumes, tusuubuza engato z'abaana, tusobola okusuubuza anything inside here. Kati gwe jangu ongambe nti njagala kino tugenda basuubuza ku bbeeyi ennungi ennyo. Naye nga Bath and Body Works buli omu amwetaaga brand yennono abamu munaaba shower gels naye nga teziina n'amannya bamikwano mujja funa ebizibu byabwe mujja funa embalabe ate abakazi tebaagala mbalabe mwena muli eyo mukimanyi anyonyola products ozifaanana okitegedde temunaaba shower gels ze mutategeera mulina okozesa ebintu bya brands bayinza ogamba brand y'amaanyi oba nagamba basero baki naye ekintu kyabwe wetongeramu kati ekintu kyogula $2,000 nze wenkugamba nti kya $3 mazima ddala oyina embalabe oli obonabona n'ebintu bikusumbwa lwaki tojja n'otwala ekintu ekiri so genuine gwali agamba nti oba tulimba osobola okebera ku social media n'ogenda oba ku Google n'okebera brands Bath and Body Works ku Instagram eyina ne blue tick in that abantu like ezo companies westyo babera bazimanyi zibera so verified kati nga nezino engoye za Mother Care engoye za Next era ebiseera ebisinga we tuba tupostinga tu hashtaginga companies ezo mwe tujja ebintu kati mbadde njagala n'obbalaga ku gundi nga tuzina kuleka abaana abaana tugenda basiibula bakubya abakulu ate mbadde njagala okubalaga ennywanto z'abaana eno bagiyita Dr. Brown ennywanto bagiyita Dr. Brown maama ali eyo ali classe Rich Wives mumanyi ennywanto gye bayita Dr. Brown si nnywanto ya bulijjo kati Emma ebiseera ebisinga omwana omuto bamala omuyonzi abazadde nga bagamba muteeke wano aveemu empewo kuno kati zino ennywanto teziyingiza omwana wabagikweza teziyingiza ekyo kye bayita mpewo omwana namala kuba kimanyi empewo eyo ereeta ate omwana okolaki okubooga yenna n'akuboogera ekintu ekitali kirungi abaana tebakyabooga abaana ba .com tebakyabooga nga badda babakoledde ennywanto ennungi zino ennywanto tezireeta mwana kuyingiza mpewo kantu kano kalungi nnyo ennywanto za Dr. Brown nnungi nnyo naddala ebintu ffe bitwefunira ffe aba brands tetugula ku muntu yenna wano twereetera ebintu byaffe direct okuvira ddala eri ku bantu bali
ababiyingiza mu mawanga ag'enjawulo kuba ffe tusobola mu nsi ez'enjawulo omuntu aleeta ebintu bino aleeta ebintu okuva UK okuva UAE naye citizen wa Germany naye ebiseera ebisinga atambula nnyo ng'anoonya ebintu ebirungi kuba ekyo ayagala nnyo abantu be yaleka e Uganda okubeerako n'ebintu ebirungi kuba kati yabitegedde amanyi weewo okubijja. Ennywanto eno bagita Dr. Brown tugitunda $1.5 ndishuwa waliyo n'abatusingako prices kuba amaduuka agamu bazirina Dr. Brown naye tojja nagisanga ku $1.5 si nnywanto ya bulijjo era n'abo abantu abo waliwo abakyala abo abaagala okukamulira abaana amabeere oba bamanyi abo era kano akantu oba okalengera muno munda mulimu akantu kati nga omanyi abaana saagala kugikwatako nnyo naye mulimu oluntu olulinga kafano abakyala abo abaagala okukamulira abaana amabeere biseera ebisinga akakozesa n'akamula ne gayingira munda mu boto zino nnungi nnyo. Wow, this is really nice. Omukyalo nannyonnyodde ebintu kanzoke break game katini nga wetukifutinga ku birala. Atukyagenda maaso n'okuba nga tuliziganya ne bannaffe mikono gyaffe these achievements of our Ugandans gye bakoma okutambula mu mawanga g'ebweru gye bakoma okudda n'okutuwa ebintu ebirungi okitegedde era mbakubiriza mwenna gy'osinzira mu nsi wonna w'oli kuba akasimu e Kampala kola booking z'ebintu bya brands shoppers okuva e Kabalagala okulira n'ekizimbe kya Tirupati Mazima Mall makati ga American Embassy ne Tirupati bakasimu kaabwe akali ku screen at the same time obako omukyala damo kasomi. Number it is 0707 86 74 77 edine ku WhatsApp 0707 86 74 77. Twambula n'omutindo tambula n'omulembe abaana kikulu nnyo abasinga bagenda ebweru mugenda kukolera abaana bammwe mwagala abeere n'ebintu ebirungi mugane mutumbuuzaano ebintu bingi tugenda bigulawa yesaawa abaana bo bagulira ebintu ebirungi ng'obigula mu brands shoppers wane Kabalagala. Kino kikyokutte zino baziyita slip suits. Kati zino slip suits zenkute wane eno zibeera 3 in 1. 3 in 1 kiki bubeera busatu mwemu we tuba tutunda tukuwa zonna tetujjaako yadde n'emu. Slip suits nnungi ebiseera ebisinga ffe wano mu Uganda tetubimanyi nnyo tutera ziyita twagala overall oba overall z'abaana kati overall z'abaana ate abazadde bo tebamanyi ffe weather yaffe ya wano mu Uganda wano weather generally eri hot like wano naddala wano mu central tubeera buli kadde tuba tubuguma omwana omuzadde ate amunoonyeza overall ezitowe nnyo kubanga omwana teyeebikka ekiro omwana n'azuukuka ng'afunye rashes nga yenna jjudde rashes yenna alabika bubi nnyo so ife tuyina ze bayita slip suits abazungu bazimanyi tebayinza kukola kintu kiyinza kuleetera mwana injury yonna era kampani yemu Mother Care yekukolera bu slip suits ate era ne next bonna bakola slip suits zino za kusulamu overall z'abaana ez'okusulamu ffe ze tuyita wano overall bubeera bwe buti omubiri gwazo oba ogulya just cotton naye nga teguzitowa kubanga ebbugumu ate nali eringi ennyo ffe abazadde betunoonyeza mu baana nti okubeera nga overall njagala ng'ezitowa nnyonyo era waliwo ne abamu ba clients benfuna nga gamba nze njagala ng'ezitowa si nnungi era tetukikola mu butuufu kati zino slip suits zennungi omwana mwe yeebaka n'abeera so comfortable ate nga temumalaako mirembe ate ebbugumu ne lissuka ate n'atandika kuzuuka mu kiro okukola kikukaaba tugende ku ndengerwa kintu ekinene ekikiri ekyo zino nsawo z'abaana egira mu box egira mu box ebeeramu ebintu bingi tugenda kudda okusoma mu January school set yes kati ensawo eno egiramu ebintu bingi nnyo ate nga ziri mu characters abazadde bamanyi abazadde ng'agamba njagala omwana wange abeere n'ensawo eya Jojo Siwa njagala ensawo eya Frozen 2 njagala ensawo eya Minnie Mouse oba eya Trolls kati ffe tuzirina kati omwana ne we babanga banene abaana ababuzaabuza ebintu tayinza kudda waka n'agamba mami pencil bag yange yabuze byonna bibeera mu nsawo yeemu buli kyetukula kivuddemu n'ensawo biri 5 in 1 bibeeramu kano ka lunch box eno y'ensawo gyenkutte eyo y'ensawo eriko n'akagaali okay
kakati mubeeramu lunch box mubeeramu pencil bag eno mwateeka eky'emisana then ino pencil bag abtulomu byonna bitwala mubeeramu bottle mubeeramu n'akasawo kano akatono akasawo akatono kano omwana akangamba oba agenda ku kyaki oba alina wagenda okumpimpi osobola omuteramu olugoye lwe olulala n'atambula n'agenda nayo oba n'omuteramu ekyokulya kye kali so simple ka portable bag kalungi nnyako byonna biri mu Brand Shoppers njijira ekirala tulabe Nyongero Balaga omutindo wano nabagamba we make a difference tuleta birungi byerere kubanga mutuwagidde tusupportinga bannaffe ababikola Brand Shoppers kabalagala betino nakuloola leero nga bulijjo ate nga tugenda kutambula nabo ebbanga eriddako lyonna kano kakinda bakafaani kati abazadde abali eyo wetaaga omwana wo yetaaga kafaani kalungi nti ebiseera ebisinga waliwo abazadde bano abalina obugali bw'abaana ne babatambuza ku luguudo ng'ate omusana gwaka omwana atuyana kano akantu kano kalungi ka portable fan nti okateekako waggulu bulungi ku kagaali omwana n'atambula oba osobola okalaba wano mu kafaananyi kano akatono n'oteekako ne kabeera nga kamuwujja si byakuddawo ate ne munoonya obutambaala ne muwujja omwana ng'azirise nedda ku kagaali kwe tusiba faani kwe muteeka faani eyo gira otuuzaawo tunabitegekedda ate buno buki abazadde waliwo bazadde abo abali shy ng'ate okugyayo ebbere mu public kati n'okuyonsa ennaku zino tebinyuma ate ebiseera ebisingira ffe tuli ba .com-mothers si buli wootuka nti gyayo ebbere okoleki oyonse waliwo obuleego obulungi buno obwanira wano okiraba we bati si kasisumbule naye ye design nti omwana waatuuka oyonka ojjayo kanoko kakanipo kubanga omwana wabayonka tayonka bbeere lyonna ojjayo kano kanywanto kokka kano kaleega kabayonsa n'ojjayo nywanto yokka omwana n'ayonka si bantu bonna bagirayo mu taxi nobagirayo ebbeere lyo lyonna n'olibateera wabwe adda ekiri wano tuli ku Brand Shoppers tugeza kwanga tufuna ebintu ebirungi Brand Shoppers erina ebintu ebirungi waliwo n'abakyala zino baziyita dancing cover waliwo abakyala abali shy nga ye bambi tasobola yadde n'okuyonseza omwana mu public ayagala nnyo okwebikako yenna n'alyoka ayonsa omwana oba mu kafaananyi wano mubalaba wano kimubika yenna pati yonna ey'ebbere nekimubika n'omwana nekimuyingiza munda nti omwana oba omuyonseza munda so ali ebweru ayinza n'obutategeera nakyokula ayinza olowooza oba osituddekanako naye ng'ekyamazima oli mu kuyonsa eri 0707867477 tusangibwa kumpi ne Tirupati Mazima Mall ekizimbe ekisinga obunene mu Kabalaga ekirala tulabe abiresi buno buki muzadde ali eyo wetaaga stocks z'abaana omwana omuto si buli stocks nti abaana bato bali so sensitive omwana asobola reactinga ku kintu gwe ekyowooza nti tekiriimu nnyo makulu kubanga bakugambye ogenda ogula stocks mu ddwaliro eza newborn n'osanga ez'akakaaga n'ogenda n'ogula ez'akakaaga omwana n'alwala ne muspendinga ne ssente ezanisinzi ennyingi n'okusinga ze wandiguzeemu stocks okekkereza ogula stocks ez'olukumi no spending abiri mutwali kati era mother care yekolera stocks zino ennungi zino zibeera 5 in 1 stocks nnungi nnyo peya 5 naye nga nnungi nnyo okuweweza ebigere ojja zaagala gwe wenna maama ali eyo ojja kwetaaga stocks zino tulina color blue for boys then tulina color pink for girls oba kati wali toyinza kulaba kotoni weno naye kati omwami ono Emma yayinza okubuulira kotoni mulungi w'abaana bato nti w'omukwatako owulira nga wool mulungi nnyo kati tulina obugatto bw'abaana abato maama ali eyo n'abawala abakatandika ozaala fe twagala nnyo ebintu ebirungi ebintu ebyo bya Instagram ebintu ebyo bya Facebook gwe wenaali omwana omuto tayambala ngatto zino zife ze twambala omwana omuto sizayina okwambala abaana bato bambala buno obugatto obuto
buno bwe twandise obusookerwako obulinga nga stocks bubeera so soft. Naye era ffe aba brand shoppers tulina engato ennungi ez'abaana bato. Fine bw'abaana bato bulinga nga obuweewuka naye obulaba nti bugatto bulungi nnyo. Bulungi ddala. So mwenna abali eyo abakola visitor baby shower? Baby shower. Ennaku zino mwalesoneka welcoming home shower. Abakola baby shower, abagala okusuubula ebintu by'abaana abato, bamama bali mu kuzaala, abaplanning okuzaala naawe taata ali yatulaba. Tukwegayiridde bamujje mutuguleko. Mujje mutuguleko ffefe kaffe abalina brands. Ffe tudiringa mu brands zo kate tumala gagulaagula. Tojjeyo n'otuyita n'otugamba jangu otwale na kino muyinza okyagala need. Twagala nnyo keepinga ebintu byaffe nga birungi. Omutindo nga mulungi nga tetufuna complaints kubanga ezo tetuzirinaawo wano. Waliwo ebyadde bisigaddewo byoba biwedde wano wansi. Biyitirivu nnyo kulofuna obudde tujja kugenda nnyo wala but let's finish up with some of these ones. Kambalageko zino. Eno nayo product mother care yegikola kuba mother care yediringa na mama na mwana. Mama n'omwana kyekigisa mother care. Mother care. Yes. Mother care era ina ne zino disposable maternity briefs. Buno obupale buli disposable. Okakozesa nomala nokasula kanika naddala abazadde ababa akamala okuzaala. Owakamala okuzaala kiki ekikwambaza empale erabika obulungi. Wetaaga obupale buno webuti. Kozesa nokasula kaba mama. Bamama. Kapale okambala mulumu nokasula. Ngakushankanya nokasula. Nojja yakalala. Mubirabye ebintu mutindo mwerere. Kati waliyo n'abazadde abali ayagala omwana we okuwuga obaana bana bakatandika owuga omwana first time yomutwala mazzi toyagala abaana babbire olina omugulirayo ku ze twandise floaters kati ffe tulina learn to swim float suit kati eno yo suit nungi nti eyamba omwana okumuyigiriza okuwuga naye of course toyinza tomugwambaza bwambaza n'ogamba bangambye nayigiriza kuwuga n'omwambaza n'omuteeka mu swimming pool omwana ajja kufiirayo olina omumonitaringa naye nga nnungi afloatinga bulungi. Nengeddeko bayitawe baziyita shows tuyita baby soap. Mwagezera kwogera mu Luzungu nenga ye bandange. Era gye bayita baby soap. Mwositulira abantu. Zino baziyita baby shawls bano b'abazungu. Baziyita baby shawls olumu baziyita blankets. Kati bo tebakozesa bino ebintu ebiri heavy ennyo nedda. Kana kantu kawuka ate nga kali soft. Buli muzadde akeetaaga. Omanyi n'akantu bwe katekanka ebika. Baby soap k'abaana. Oli wakabika. Nina ka baby soap by the way nkebika kabe ukaneka buguma sikategera bulungi comment kantu k'abaana ne adank era tuyina neze twandise swim nappy bano abaana abato era mukimanyi nappy mwena muzimanyi abaana abato abaswiminga yeetaaga akantu bwe kati obwana abato abazungu batandika okutwala abaana baabwe mu mazzi nga bakyali bato nnyo nnyo. Kati swim nappies omwana agyetaaga kuba tomanyidde omwana wayinza okukola bulongokoolo kati okeetaaga maama aliyo mother. Ebintu byondaze bingi bantu babika ki bofokasinzeeko? Okusingira ddala mfokasinze ku bazadde kuba omwana tayinza kujja yekka neetaaga maama neetaaga taata neetaaga omukyala yagenda okuzaala neetaaga abantu abo abakuza baby showers kubanga kyekiriko essaawa eno ffenna tukola baby showers abagaba ebirabo neetaaga okusingira ddala omukyala ojje otukubire oba ku ssimu ennamba yaffe eri 0707867477 oba ojje wano kumpi ne Tirupati Mazima Mall gwe wootuukawo onkubira essimu nzije nkukime kubanga edduuka lyaffe lirinaanidde ekizimbe ekyo. Bino bino ebintu birungi nnyo okusinga tufokasinze nnyo ku zadde kubanga abasinga buli gw'owulira lwaki ofumba nfumba lw'abaana embooko bazibwalukana kunyawo za nfumba lw'abaana okola okulira abaana bo kati nkwegayiridde abali wano abali emitala w'amawanga mukola sente zammwe abankuba kyeyo likinga n'omukyalo no Eunice mukoleko order obereza omwana w'akagoye omaha guno ogugwako tugenda mu Christmas season omwana wayambale omanye nti essente zo zofuna wakiro gyeko emitwalo 2 gyeko 15 gyeko 7 nobaka ekirabo kyo omwana wo eky'omwaka omwana amanye nti mami wange ali bweru akola ankolera nangulira ebintu ebirungi okuva mu brands shoppers ekabalaga era nga bano batwegaseeko nnyo oba nga tutambula nabo
tujja kuba tugeza kwongera okulambulanga nti balina n'ebyenjawulo akakano kaki zino masks z'abantu zita character masks kati zino waliwo abaana abato abalenzi ababeera baagala nnyo ebintu ebyo nga Spiderman kati abeera na specific nnyo amaze njagala Spiderman kati mask zino tuziyina nti omwana aba muto fine yaba tamanyi nti ye protectinga kufuna covid yaba afa kiri kyokka kintu kimu kafaananyi naye ng'ekyamazima obeera omutaasiza tuzitunda ziri 3 in 1 mask nnungi nnyo kati eno sowaani y'abaana abato nungi nnyo eri designed nti wansi erina olurabaraba wogiteeka oba ku tails oba ku kitevaawo etuula wamu si bino omwana n'asituka n'asindika bw'ati esowaani nedda nedda ng'ekiddako nga mmenyammenye nkawulira bikatula ku ttaka bwe kati katuulirawo ddala tesituka ebeera awo wamu nti teyokya mwana bino abaana bato walaba mama we n'asituka n'atandika otambula ate alabye omuntu n'asituka n'atandika otambula n'emmere so ebeera egenda mwokya esowaani yabeera gyagireka wamu atambula yekka kati kano kali sealed nti kusenga nkajjako akaveera ate ebeera ejja kukwata wano of which si kyekyo twagala so ziri zonna zonna products zemulengera ziriko zemulaba ku screen zonna products ezo zonna ngoye mpitirivu nnyo ku baana kuba ku myezi emeka okutuuka ku myaka emeka abaana twambaza abaana okuviira ddala ku ba newborn bebayita baziro era mathake bayita zero 0 to 3 months then netubeera ne 3 months to 6 months netubeera from 6 months to 9 months then 9 to 12 wetutyo netugenda nga twambukira ddala twambaza abaana okuviira ddala ku 0 paka ku myaka 12 okuva ku 0 azaalibwa paka ku mwana wa myaka 12 obeera ojja kufuna engoye n'ebyambalo okuva mu brands shoppers kabalagala n'engero engatto n'ebyambalo by'abakulu weebiri naye okusinga twagadde focus soke tugiwa abaana wabula nga n'engero ebintu bitirivu nnyo wano ebizigo ebyesiigibwa bakyala bakulu abantu bena gulira abantu b'ekirabo oba oli taata gulira abaana bo oba oli maama tugenda mu Christmas make sure oshoppingira abantu bo gula ng'oli eri odalinga ng'oli Bulaaya bakidelivaringe wano e Kampala bakidelivaringe wano wayagala Kapchorwa Masaka Jinja as long as okyetaaga ojja kuba okirecevinga mu mbeera yonna onsanyusiza the way you talk. You're a very good orator, you can speak. Thank you. Enakuzaala gwe kasitomaliriza naye wangambye toyina. Andi ze sina kubanga gwenzalamu bali talabika. Naye the way gy'omanya eby'abaana, you seem to be a good parent. Thank you. I'll make a good parent. So, tusomere namba y'essimu nga bwe tusibula. Enamba eri 0707 867477. Mbajjukiza nti zino projects zikolebwa bannaffe aba projects zikola emikono gyaffe abasinzire bweru be babitusuulira ebintu bino be bagane banonya ssente nga ngezako balaga achievement za mikono gyaffe gye zibatuusaako nezibeera zaakabye engoye z'abakyala njagala ozimpiseemu ko tubadde nnyo kuz'abaana. Abatulaba eyo nnyongera n'okubagamba nti tulina engoye z'abakyala ennungi. Gwe wena omukyala ali eyo walaba akagoye Beyonce ke yayambala n'ogamba naye akagoye yakajjawa eyo vidiyo nga nnungi. Mwena tebakubiriza abayimbi baffe abantu abo bagala ennyo ebintu bya trends ba influencers ab'enjawulo ba TV presenters tulina engoye ennungi tulina engoye okuva mu Brands for Less tulina engoye okuva mu Guess. Abakyala abo bagoberera ebintu bya trends bamanyi engoye ezo eza Guess bamanyi engoye za H&M bamanyi engoye za Brands for Less ate ffe tudiringa mu bintu bya brands only tulina amasati g'abasajja Balmain tulina ebintu nga engatte ennungi oba ozirengera eri ojja kuba zinakuziitako bagenda ziraba abakyala abo abayimbi abaagala engatte za bo tulina engatte ennungi omukyala ali eyo oyagala kujjamu mbalabe abantu abagala bu anti-aging obulabika obulungi tulina ebizigo ebirungi okuva UK like QEI tulina ebizigo ebirungi okuva Thailand
Okay. Zi dark spot removers, zi akin. Kati gwe wena omuntu ali eyo ng'ebyo embalabe zikumazeeko emirembe. Simanya nga ndi mukaddi wanfunye enkanyanya jangu tukuwa ebizigo ebirungi. Ate mukimanyi ba Thailand bakola ebizigo ebirungi. Then UK tetusobola comparinga bintu byabwe to anything. Kati tuyina ne products zino ez'abasajja nga waliwo omuntu ali amanyi Ted Baker company nayo osinzira yo UK bakola ebintu ebirungi bakola bu creams obwo abasajja bateeka mu nviiri ne ziberanga ezirimu oluyengo bakola bu oils obwo bwe bayita beard oil kanyumu katono wano okay. Oh, babiresi. Tukyagenda maaso ne brand shoppers. Tuyina oil ono beard oil. Beard oil mulungi nnyo abasajja oyagala ekirevu kyo kimasemase. A man with a beard. Is a man with what? Is something else. Buli mukyala ayagala nnyo omusajja ayina. Bali n'okumanyira. Ayina ekirevu. So ekirevu kyo tokireka kukala kyonna kibeere ate mu kitutamye ekirevu kirina okubeera ng'ekirevu kirabika bulungi kale then ono gwedda gwe mbagamba hair mad enviri ne zirabika bulungi ne zibeera ng'ezirimu akamasaamasa waliwo ne zino moisturizer kaniinoko ka cream abasajja nabo kalinga ka shower gel abasajja oyinza okanaabako tulina ne products endala ez'abasajja nga fresh water omwetaaga nti mulimu lotion mulimu ne shower gel omusajja aleo tolowooza nti no bino ebintu by'abakazi bokaboka nedda omusajja nawe olina okwefaako abasajja ab'omulembe abasajja abalabikira ku Instagram nogamba ano omusajja ng'alabika bulungi tebanaaba bunabina sabbuuni ayoza bakozesa products zino ennungi eza Ted Baker bakozesa products za Bath and Body Works bakozesa products bano ab'omu Uganda bazigula wano ku Brand Shoppers Uganda era obeera nga tosobola kujja wano tukubira essimu tukole tukudeliveringire tuyina ebintu ebirungi ng'engato ez'abakazi zipuma buli ngato gy'olabako puma tebeera puma ge mazima newe kubeerako made in what nedda tuyina engato ennungi ez'abakazi puma engato original eba ezitowa ebeera ne fit ebiseera ebisinga ebeera nninimu so fe ebintu byaffe biri so genuine nti w'olaba engato otegeererawo banange balabika nga banzibaziba dda tuyina engato ennungi nti ne wobeera oyagala tugikuleetere tusobola ogikuleetera on condition osasulako osooka no depositinga ne tulaba nti oli serious kubanga tufunye obuzibuzibu ne ba clients waniino nti oleeta ekintu ate namala n'omukubira essimu ate ne yeebuzaabuza n'akuzza eno eri nedda waliwo n'obuteeteeyi bamaama bwe batera okwagala okwambala obufaananako wenga tazireese zino zazireetedde ddala bannange eno nga y'amaanyi wow this just nice eno gye batonnya gye bayita puma eno gye bayita puma for women era bano enebweru bo we babeera bagula si buli puma nti bagenda bagijja nti mu maduuka ne bagattagatta ebintu this is puma for women era amaduuka mwe tugula tufuna nti eno yo ya kikyala kati engate ne ya puma original ebeera ya 200,000 mitwalo abiri zokka jangu wegulire engate eno ojagale nawe obere mu Uganda ng'olimu oyambala engato n'oyita ku kyalo ng'ogiina omu nebeera ng'engato nnungi nnyo waliwo crocs zendabyo baza abaana tuna ne crocs z'abaana crocs character crocs era abaana bato ebino bye beetaaga ebintu bino ebiriko ebimotoka bu frozen omwana n'omusikiriza okukola ki okwambala okay we still having a brand shoppers kabalagala man ndabye ebintu ebirungi era mbakubiriza mikwano gyange bino bikoledde mmwe abakola sente zammwe muziteeke mu bantu bammwe omukyala Eunice obadde ondaga enninnya eno ki ndawo omwana ayambadde musonso eno ngato kano bakayita ka boot boot mulungi terazira bantu bakulu n'owana obeerayo n'abaana abato babeera ne boot anyumira ku buli kimu anyumira ku gento anyumira ku denim anyumira ku sweatpants just in case omwana anyuma kati boot
eno tugina mu sizes ez'abaana abato abazadde abaagala ogenda ku bupate abaana simanya nga bagenda kuwerekera ku mikolo abaana jangu bagulire wano obugato obulungi nabo mother care yebukola tuyina Gomez tuyina it's okay n'olugoye luno okay tuyina ebiteeteeyi weebiti bino the Indian dresses west ebiteeteeyi bino birungi omulala ayinza okulowooza ddira size zino ddira zammwe zino eza bulijjo ezaffe nedda luno olugoye lwa kiyindi abayindi mubamanyi basinga okwagala bino ebintu ebiriko nga bling bling ebintu ebyakaayaka olugoye lulungi newoyoza obuntu buno tebuvaamu newerukaddiwa bubeeramu kagoye kamaanyi jakaagala ate tekazitowa so omukyala ali eyo waliwo baswaga mamaazi ne abawala abaliko batekako ko obusipi nanyuma waliwo abakyala abali embuto ne woba ogulira maamawo olugoye olwo lugenda kubeera lulungi kati ekirala ku brand shoppers eyina buli kintu tuyina ne Gomas omukyala ali eyo ng'ogenda kwanjula oba nga ogenda kwanjula omwami wo oba onoonya mikolo onoonya ngoye za mikolo jo ojja wano ne tukuguza Gomas ennungi Gomas erina okwewa tolina kwambala bikutya olina kwambala Gomas entuufu omwana ono bannange okay byonna biri ku brand shoppers bintu bingi nebye tutabalaze tulina amabaafu g'abaana tulina poti z'abaana tulina ebyokuzanyisa tulina play mats bagenda balaga wano ku video mujja biraba ebintu bitirivu nnyo suits tulina pijamas z'abaana gwe we n'omuzadde ali eyo omusuubuzi ali eyo omusuubuzi adiringa mu bintu ebiri classic osobola okubawa ebintu abasuubuzi bonna babyagala tusobola obibawa nsobola n'obiderivaringa gwe kyolina okola olina okunkubira essimu oba nonsindikira whatsapp ku 0707867477 ebintu ebyo ogenda kubeera obifuna ebyo bibivudde mu brand shoppers batwegaseko okuba nga tuyitamu era nga oba osupportinga Emma okkiriza Emma of course mba mutindo mwerere mubimanyi byetukola we make a difference jangu mu brand shoppers wano ekabalagala oba yagala kusuubula oba yagala donatingira boyfriend wo kumukolera surprise kukolera baana bo nabagala sente zikola ziyagalira mbannange kola sente weyagale kola sente zo zirye ozikolemu ebikusanyusa zirya nkola binsanyusa kati naye ebisanyusa obijjawa mu brands shoppers beera bulungi wewe naali eyo jangu wegulire engato ennungi omusuubuzi naddala abasuubuzi tubeetaaga nnyo mujje mugule bakasitoma abali eyo banange sente egulira omwana olugoye si yezimba ennyumba ogimala sente egulira maama wo Gomas si yesonda obugaga mujje wanene omutuwagire kubanga sente tuzikola zirya teri yazitutuma products z'abakyala tulina RDL papaya mulungi nnyo carrot ku bakyala bagala brighteningamu tulina Natural Secret carrot mulungi tulina Pfizer mulungi nnyo ku bakyala abagala okuvakaminga enkanyanya wrinkles abagala okuvakaminga embalabe mulungi nnyo abeera ajja kukolera tulina Merano lotion mulungi nnyo tulina obusabbuuni buno obw'abaana babuyita buchubbi kids bar chubby kids balm tulina ne bar soap buno bw'abaana nti bubayamba okwovakaminga eczema okwovakaminga babiyita babiyobyo ebintu ebyo bikuba abaana abato kaba kalungi nnyo tulina lotion eno oba cream gy'oyinza okuteeka mu ngalo engalo zo ne zisofteninga ne zibeera engalo eziweweera n'otakanga abantu tulina Quickie buno babukozesa nga air freshener nti ofuuyira mu nnyumba yo akawoowo akalungi ne kajja tulina slimming products nga slimming coffee mulungi kwabo abantu abagala okutonywamuko tulina engoye ennungi obugoye bunene obw'abantu abagenda ku pate obugoye weebuti tulinawo obudresses
abagenda okubeera engaged ng'okirowoozaako nti bagenda kwengagi ng'akagoye kano katereke. Tuyina engoye eza office eziri simple bwe ziti omuntu lwayinza okukoleramu. Tuyina peti z'abakyala, peti zebambalira mu gomas, zebambalira mu sharia. Tuyina obuteeteeyi obulungi buno obwa birthdays, obw'embaga. Buno obuteeteeyi kyebulina nti bwo buva Turkey ate buba n'engoye z'Turkey, engoye za Turkey bulungi nnyo. Tuyina wali eri obublankets bw'abaana ba newborn, b'ensets zaabwe, mubeeramu baby shells, mubeeramu bu bedsheets bw'abaana, mubeeramu bu simple clothes omwana bw'atandikirako, bu my first nabwo tubuyinako awo. Tuyina school bags z'abaana, school sets, buli kimu kibeeramu mu nsawo. They are 5 in 1. Mulimu sets, mulimu lunch box, mulimu pencil bag, mulimu ne ka mini bag. Tuyina ebbafu z'abaana eri mat y'abaana kwe batuula nga bazannya. Tuyina buno babuyita bukoti abaana kwe bakola pupu. Then tuyina playmats, tuyina ezo sets z'abaana ez'engoye. Zino zonna ngoye z'abaana, so olonda luno lw'oyagadde lwetuwa. Tuyina obugato bw'abaana buno obw'emikolo bufaanana weebuusi. Tuyina perfumes w'abaana, tuyina lino ddagala ly'amannyo ly'abaana, ono perfumes, then ne bu simple sanitizers obuli simple omwana bw'ayinza okukwatako. Tuyina suspenders, tuyina body soaps ez'abaana, tuyina obunaiti bw'abaana nabwo buli so simple, buli bwe buti. Tuyina empale z'abaana knickers in sets, buno buli 10 in 1 eza mulaba. Tuyina bu boxers bw'abaana okuviira ddala ku size ez'abato okuviira ddala ku mwaka gumu. Buli bwe buti okuviira ddala ku mwaka gumu ate nga cotton mulungi. School shoes eziri character shoes, kati zino baziyita Minnie Mouse. Tuyina Frozen, tuyina Hello Kitty, tuyina Barbie, zonna school shoes n'egundi nnungi nnyo, sole nnungi nnyo, ndowooza muziraba. They are original shoes era omuntu wagikwatako agiwulira. So tuyina n'ez'abalenzi ziri bweziti, tuyinako ne bweziti. These are all summer shoes. Ndabona ne baganda. We are ready to buy. Tujayinza ogenderamu ku party oba nagenderamu mu office, buli bwa wages buli so simple ku bakyala abo abakola batayagala nnyo bukondo kubakankanya magulu. Tuyinako buno obugato bwe buti obw'abaana bu simple shoes nabo patish. Tuyina obugato bw'abaana obw'omupiira abato ate nga nabo character Spider-Man. Tuyina makeup omulungi, makeup abakyala bamanyi CoverGirl, bamanyi Maybelline, bamanyi Look Velvet, bamanyi ebikaba ebito nga Stemat,
bino ye makeup betulina era ojja wano obeera okimanyi ebintu byaffe biri so genuine nti togenda kugula lipstick ate amala akuleeta amabwa ku mimwa nedda. Tulina amasaawa amalungi ag'essente ntonotono gwe tusobola okwafoodinga. Tulina foundation nga Fit Me, nga Maybelline, nga Stemart, nga CoverGirl, era byonna tubirina ate nga brands z'amaanyi. So obanga obuusaabuusa obanga ekintu kyonna osobola okugenda n'okebera ku Google, bajja kubuulira prices zino, bajja kubuulira ebintu ebyo obulungi obubirimu. Tulina ne Cutex wansi, abaami abo abasiga Cutex, tulina Cutex oyo. Tulina earrings, tulina powder, tulina bublenda bwa makeup obulungi. So bw'oba ng'oli eyo ng'olina ky'oyagala kyonna osobola okujja n'otugulira ne tubeera nga tugamba. Essimu eri 0707 86 7477. Kale kamba simule mubeere bulungi bweraba.